constituency wa Manga tutugendeyo mangu nnyo tutekeyo ababaka tubasalewo ng'obudde bukyali ze zino wa Manga Masaka municipality mutegedde bulungi kimanya kyabaki kimanya kyaki kaki muzimanyi mwe muzogera nga nze nsirise kalamuke emukono eriwo waliyo ey'omulenzi gwe bayita Jime eyo is a vacant constituency tugenda girumba nalo na mutima naki notujoga nti gwe wa National Unity Platform owagira lino litala lya Museveni etamivu osobola tujoga kwenkanawa ne tukuwagira notakoma kuwagira Museveni neno ogamba nti muhozi kaine ki mukanego amanye ebizibu by'eggwanga eno endala mumpulirize bulungi endala bagiyita ani Entebbe Kawempe South wano wetuli owali ekitebe kyaffe eyo constituency mu National Unity Platform sabo president eri empty tugenda giteekako omuntu nalo na mutima naki era president zino zenjogera zonjagala tuzisalawo mangu tetugenda kulinda mwaka gujja biki tuzitandikeko endala mugamba eki eyani Nyendo Mukungwe eri mwani oyo eyo naye eri empute zenjogerako abalimu bw'oba owulira ng'okyali na National Unity Platform president nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka abenenye abatenenya oba tetugwa tugenda balumba nalo na mutima naki Emba simulimu era sobola kutambula naye Muwanga Kivumbi yayolesezza nti ye ne mukama we ba dictator abawedde emirimu mukama wani Kyagulanyi yes ekibiina tobanga okivuddemu ate asikuva mu kibiina naye nze njagala ekibiina kiterere tetutambulira mu kigaali nga basiru yes ekibiina si kyabajega oli bantu abetegerera abayina obwongo waffe abakola emirimu gye tulina okukola naye gwe bw'obeerawo nga buli kimu ogoberera bugoberezi kati gwe noga gundi mujjayo no constituency enjigabye Kampala Central gwe yani Lubongo yagenda awo Wayiso agende nakawo ale gwe Kagabo nkugobye simajeyo ntadde yani si bwe batwe bakola kyento kyabadde nabo zito ki ekyo okulagira obulagizi actually n'ekyo kyokulagira mu Lubongo yajja Kampala Central Lubongo yatagenda kuyita mu structures tagenda kuyita mu kyekitegeeza nti muli bannakyemalira abawedde emirimu kubanga Kampala Central waliyo abaagala kadi ya NUP walo kansala Katabu n'abalala bogenda ku kati wabagobye mu kibiina bakoze oti so tetugenda kutambulira mu kibiina nga bajega era nze yeyo guwe kyekigaali nakivuddemu siri mu bintu bya kisirunzi ekibiina kivu ya NUP oyo Muwanga Kivumbi gyatulanga deputy president ye yasazeewo ebyo wawulidde alangiri n'abireta mu public Kiwanda byayogera Museveni bye basalawo eri Museveni gwawulira abyogera Kiwanda yabyogera so Kiwanda abeera mukongozi akongoje emmandwa ya Museveni so n'olwekyo bino biwalabye byebyo byonna ni Kyagulanyi bya Muwanga Kivumbi amala okubyogera mukama we n'akwata akazina goloza lwaki ankole eri bwetyo nga bweri mwankole twaliyo ne tuwa zaffe walabayo tiyagasi abantu nga bali kubya bali maduka nga tibatulinako kubanga bali bulungi bo balonda nga block okonda baba mumanyi naye gwe wano ogenda okulondera Lubongo ya wano mu Buganda nga tamanyi na nsonga ya Buganda n'emu wabula omulonde akwata omusimbi gwonna agutwala azimbe ebizimbe embalala akole ebyobugaga biteekeeyo era abantu beri be bajja okola ki be bajja ofunamu oyala muteeka mu kibuga muli olubiri lwa Kabaka yes bwokwata Wayiswa Mufumbiro n'omuteeka wali ennakawe enzonga za Buganda tazimanyi ne byagenda okufuna wano agenda kubitwala wa Busoga so twagala abantu ba Buganda tulekeraawo okubeera abajega okuva biri mugumu Besigye lwe yajja ne Museveni lwe yajja bazze batugumaze ebbanga lyonna kuyemula aliko opposition ne mubukiro yo kubanga abantu bali desperate leka nkubulire abantu ba Buganda babadde desperate okumala ebbanga ddene
Okitegeera babadde desperate ate n'abakulembeze badde babaguumaazi anti tubadde n'abakulembeze nga bakiguuma akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo olukyankalanya atali lubuto kakozese nayeteekateekera okufuna olubuto kakozese kuba kajjanjaba infections omuli UTIs omuli candidiasis omuli kabootongo syphilis omuli ne gonorrhea endwadde y'abazira ateka oil ebigambo ebyo biwulidde abantu bayinza okuba nga balowooza tunyumyamu binyumye gw'atabanyizibwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiiba mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athlete foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder goberera nze Martin Chimba nno badde akweta manyago ekintu kyasokubira badde ganze Hassan nsobugamba atya ndi bulungi buza ku bantu baffe mbabuuzaako mwebale kutulaba abatulaba era abatuwuliriza ku mukutu guno gwa Chimbo wa updates exactly bitambula bitya gye muyitireeyo bitambula bulungi ekibiina kyaguddemu ensasagge ekya National Unity Platform buli woyita boogera ku linnya Mwanga Kivumbi alina abantu be yalangiridde actually ndowooza baŋŋambye nti beyagobye mu Nuupu oba wasimanyi badde omufollowinga alina constituency zerangidde nti ezo teziri mu bantu naye mu kulangirira ekyo kyaleese olutalo lw'amaanyi mu audience ne mu public gye mutambula mugenda kukihandolinga muti ekyo kukiza kitya Kimbowa ekibiina kya NUP kiyingiriddwa obwannakyemalira mu kibiina omanyi Mwanga Kivumbi mukongozi w'emmandwa enkulu kati wabaawo emmandwa yakongojja so obwo bwannakyemalira obwa dictator sirinnya Museveni tumuyita dictator naye siri erimu ku mannya ge mukimanyi ye Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulu erya dictator siki sirinnya lye ekigambo dictator kitegeeza bikolwa byo okitegedde Kimbowa buli wookola ebintu nga buli kimu okisalawo nga ggwe newe gabeera makaago oba ofuuse dictator ne mu makaago ng'osalawo ng'omukyala tosobola omugaa kimu muli ebijanjaalo wiiki eno oba temwagala mubirekeyo wiiki ejjawe muba temulidde mukene mwe mumanyi naye nze kyenkoze eki so nga wabaawo okukkaanya n'emmaka ne mutuula ne mugaa nti bannaye tukoze tutya nti leero tulye ku bijanjaalo oluddako tulye ku kawunga okitegedde so kakati nze oyo Katemba simuliimu era sisobola kutambula naye Mwanga Kivumbi yayolesezza nti ye ne mukama we ba dictator abawedde emirimu mukama wani Kyagulanyi yes ekibiina tobanga okivuddemu ati si kuva mu kibiina naye nze njagala ekibiina kitereere tetutambulira mu kigaali nga basiru yes ekibiina si kyabajega tuli bantu abetegerera abalina obwongo bwaffe abakola emirimu gye tulina okukola naye gwe bw'obeerawo nga buli kimu ogoberera bugoberezi kati gwe noga gundi mujjayo no constituency enjigabye Kampala Central gwe yani Lubongo yagenda awo Wayiso agende nakawo ale gwe Kagabo nkugobye simaje eyo ntadde yani si bwe batwe bakola kyentro kyabadde na buzito ki ekyo okulagira obulagizi actually n'ekyo kyokulagira mu Lubongo yajja Kampala Central Lubongo yatagenda kuyita mu structures tagenda kuyita mu kyekitegeeza nti muli bannakyemalira abawedde emirimu kubanga Kampala Central waliyo abaagala kadi ya NUP walo kansala Katabu n'abalala bogenda ku kati wabagobye mu kibiina bakoze oti so tetugenda kutambulira mu kibiina nga bajega era nze yeyo guwe kyekigaali nakivuddemu siri mu bintu bya kisirunzi ekibiina ky'abantu twajja ne tufera wana abantu ne tubagamba nti abantu tuleze ne people power era tulina enjogera gye tubadde tutambuza buli nnaku nti we are not a political party but we have a political party kyetukulembeza nti tuli maanyi g'abantu tetuli kibiina kyaki kya byabufuzi nti naye ekibiina kino twakifunanga kwegamba political will nti abantu baffe bamanye nti akabonero ke batambulirako keekano naye nga tuli bantu bannayuganda bonna okitegeera so kati mu abannabyabufuzi abadde batambula n'omugendo gwa people power movement ate nga muli mu Nuupu nga muli Kinta buli kyabalese amaanyi g'abantu tegasobola kuvaawo
people power si ya muntu. People power kiri maanyi g'abantu. Article esooka mu ssemateeka ekugamba nti power belongs to the people. Obuyinza buli mu bantu. So ye Kyagulanyi ne banne bamwanga Kivumbi basigale mu nuupu yaabwe balangirire bye balangirire. Naffe tusigale nga tutambula n'abantu. Okitegeera? Kino ekintu ky'okugaba kaadi bwetyo nzize nkivumirira okumala emyaka gino gyonna etaano. Nembaga twalina obuvuyo bungi. Mutaddewo electoral commission ekoze obufere ejje ku bantu sente ekoze buli fujjo lyonna abantu batandise okwemulugunya bawandise petition baziwandise muzisudde mu kasero tewali gwe muzeemu n'omu tubaga nti bannaye bino ebintu bikyamu. Tuteekwa okumanya nti kino ekibiina kya NUP kya bannayuganda si kya muntu si kikyo gwe Kyagulanyi si kya Muwanga Kivumbi si kyange. Tuli ba member bumemba nga munnayuganda omulala bw'asobola okubeera member yange membership card yange si yanjawulo kuyiyo. Ekyo kye baakoze ne Mwami Museveni dictator gwe tumanyi nti n'akyemalira wa mutawana tasobola kukikola. Awakiri abasindika mu kamyufu ne mu yes mugende mwekubaganire kubanga Mwami Museveni ayagala abantu bali kyobola nti baminisita bangi be bamukuba akalulu taddamu kumuwa bwa minisita kubanga tukyayina bantu ate ye bantu bakola ki bayagala kati ffe tetwagala bantu twagala muntu. Kakati Kyagulanyi bw'anakuwa kaadi yagenda okulonda Kyagulanyi yagenda okulonda Lubongo yawana. So ekireese ekyo kwe kubeera nti abantu ba Uganda naddala abantu abava wano mu Buganda ffe ekituleetedde okusemba butamanya buvunaanyizibwa bwaffe. Bw'otunuulira abantu be Mwankole balondanga buloko. Era Kimbo wankugambye Kasabagandi Kimbo wanti yaddira kinti Wangabi tosobola kugenda Mwankole n'ojjayo ne bweri batondo lya kalulu. Tujjukira wano Ngoma Ngime bamutwala n'ekisubi kuki poliisi. Okitegedde nabo baatandika ebyabo aba Eastern balinda osinze speaker bagenda kumulonda ku bwa NRM ku bwa akulira abakyala mu NRM naye bakulembeddwa Captain Mike Mukula kubanga yakulira NRM mu Eastern bazenga block ya Eastern ne bagamba ffe tugenda kulonda gwe. Kati Nankole we batwe balonda botunulira Bunyolo balondanga block nsonga lwaki bayina ne prime minister mwe mulondanga Bakimbuyege ffe aba Buganda tulondanga Bajega. Abantu ba Buganda muyina okukitegeera tuve mu nkole y'ekijega tusimanyo no Kyagulanyi simanyi gwe tugoberera tuve mu enkole y'okugoberera obugere busiru alwana kufuna naye alwana kufuna kaadi akomewe Butambala naye alwanirira kafooke Butambala baji musala musayi bava ku bantu emyaka 20 kati gyayagala okunoonya okumalayo yagenda omala mu parliament kiki kyakoledde abantu be Butambala tekiriiwo abantu be Butambala banywa nante. Okitegeera abantu be Butambala bali mu kubonabona tebali wadde panado mu bulwaliro taliiyo banywa amaziga ddamu jisi banywa nante bali mu kubonabona bali mu bwavu obutogereka tali project ya government n'emu Muwanga Kivumbi gyalondola kugende ebyo byali mu ndagalo mu bye bakanyanga bamu wa deputy president Buganda simanyi ebyo bintu byabwe bya kijeganze ebyo sibirimu. So nze njagala abantu ba Buganda tulonde nga buloko akaluluko Kimbo wakoyina akamu okalaba kekasalawo omwana we agenda kusoma atya emyaka egi kekasalawo dwaliro mogenda okugenda ekidudu nasanga eddagalo batolisange kalulwaka anti akaluluko nga tulondanga buloko ate abasajja be balina otukulembera mu buloko eyo gyoyogerako Muwanga Kivumbi nga bwali nti yakulira akakiiko yakulira Buganda Parliamentary Caucus yateekeddwa okukola eddoboozi yatulondera atya nga buloko tengamba nti alina okukola eddoboozi mubanga mutambulira wamu kati oyo omubbi akola buloko ki kati abo twabagobye naawe abo babbi ba Muwanga Kivumbi bampuuga twabagobye tugenda kukola buloko ngaffe abantu ba Buganda. So ekintu kino Muwanga Kivumbi kyakoze tuve ku babbi ba Muwanga Kivumbi abeeyagalizanga abantu ngabanga kyongedde otalo mu kibiina kati lwaki goloza lwaki ankole eri bwetyo nga bweri Mwankole twaliyo ne tuwa zaffe walabayo tiyagasi abantu nga bali kubya bali maduka nga tibatulinako kubanga bali bulungi bo balondanga ki nga buloko okonda baba mumanyi naye gwe wano ogenda okulondera Lubongo ya wano mu Buganda nga tamanyi na nsonga ya Buganda n'emu wabula omulonde akwata omusimbi gwonna agutwala azimbe ebizimbe embalala akole ebyobugaga biteekeeyo era abantu beri bebajja okola ki bebajja ofunamu oyala muteeka mu kibuga omuli olubiri lwa Kabaka yes bw'okwata Waiswa Mufumbiro n'omuteeka wali ennakawe zonga za Buganda tazimanyi ne byagenda okufuna wano agenda kubitwala wa
Busoga. So twagala abantu ba Buganda tulekeraawo okubeera abajega. Okuva 2 mugumu Besigye lwe yajja ne Museveni lwe yajja bazze batuguumaze ebbanga lyonna. Kuyomula ali ku opposition. Ne mubuukiro yo kubanga abantu bali desperate leka nkubulire abantu ba Buganda babadde desperate okumala ebbanga ddene. Okitegeera? Babadde desperate. Ate n'abakulembeze badde babaguumaaza. Anti tubadde n'abakulembeze nga bakiguumaaza ng'ente esula ku kyoto. Owulire esolooza ekuma muliro. Kumba omuliro gwazikidde dda. Katubadde awo nga tuli twagwa mu kinnya abantu ba Buganda nga naye tuli awo. Omulalu ne bwajja tuga nti owanika omukono gano ono yajja okunzijayo kangende n'ono. Ne wajja kyovola abantu oli asobola n'okuvaayo n'atweyambulya n'atukunamira n'agamba abantu ba Buganda muli basiru. Temumanyi kye mwagala. So no kisa kya sitaani yavaayo wano n'atukulamira n'agamba nti katubakulu muli basiru. Mulimbwa. Ekintu kya Mwanga Kivumbi okulangira constituency enkalu. Musiru. Constituency zirimu ababaka. Kyali kitegeeza ki? Anti yabadde ayina emmandwa gya Kongo gya Nkuganda. Yabadde mukongozi. Ninge kyadde ayogerako kyadde kya busiru. Kubanga ekyo tosobola kukikola mu nsi. Ensi ekibiina kye mugamba nti ky'abantu. Ne mutandika okukola ebyo ebyekijega weebiri. Nabe batandise okumwanukula Joyce baagala amwanukudde. Tewali we batagenda kwanukula. Bano bafuuse bannakyemalira ebikolwa byabwe biraze nti NUP mu Buganda esiimuuseewo kati tekyaliwo. Tugenda kulonda nga buloko nga tulonda abantu genda kukola bw'obanga oli wa kibiina ng'oyagala kujja mu Buganda oba oyagala bwa president ova mwakyoli tuyina okulayiza wano tuteeke n'ensonga zaffe ku meza nti ABCD. Kati bwe kibanga bwekyo bwe kiri wane Kawempe w'oyagala tebagenda kulonda bulonzi nti Nyanzi kwata kali. Anti bwe bagenda okukola ate kyogamba abantu be Kawempe basiru. Kawempe teri mu Buganda tugenda kulonda nga era tetujja balonda abo Banyanzi. Ebyo byekisiru oyinza obironda ebyo. Kwa nalebe Nyanzi awanise ebipande alaga nti ayagala bawanike ayagala nti yasimu naye si Muganda wa mukulu w'oli. Kati awo bwenkanya kiboosuubirawo. Sina bivuddeko debyo nze nzija independent. Kadi wagitadde? Nagitadde kali osobola ebyekisiru Mwanga Kivumbi ayimirira wali n'alangirira. Oyinza okuba nga gwe favorite. Sisobola kubeera favorite ate akati banache nze nyinza okube ne baba jimpadde soya kugitwala. Ate awo abanache emalira njitwala nze tebansonga mu busonzi. Bwe mba mwagala kwate kadi ya Nupu Kawempe tugende mu bantu ku ground. Abantu bankubeke akamyufu bagaye nti ono gwe tulonze yagenda okutuusa ensonga zaffe mu parliament. Abantu boogere. So ne mudate mumpadde kadi abantu be Kawempe South bajja kunonda. Kubanga me twagala kulonda nga buloko. Tetwagala kulonda bya kinyumo. Simanyi omuyaga gwajja muyaga byebiki. Omuyaga ogutute eddagala lyaffe tulina ofuna mu ddwaliro. Bamama 15 kwasa tubafa buli lunaku nga bazaala. Gendo labe wali ekiruddu bakyala bazaalira ku seminti. Nibapangisa obutebe mwe beebasa abaana. Naye Kawempe yonna teyalonda Nupu. Yalonda ababaka bano be balangidde nti baagenda. Nsonga kyolozeza abatwala. Bino byo tuwogerako kati. Oba bo balina beezi nabo nsonga zaabwe ngazo batuka mu government ne bali ne bakuuta nnyo. Zezimu ku nsonga ez'abatwala n'obutabafaako nga bo. Okitegeera? Obutafa na ku bintu byabwe nga bo bulusi bye baali baagala ekibiina kikoleko. Kuba kati tunuulira Kagabo. Aze mubagambye miliyoni 8 omusajja n'agamba naye. Kanveeyo sente zino muziraba. Zino ze twatwala buli mubaka yafuna. Kubanga accountant bwobo yagala kumanya goli munnamawulire genda wali mu parliament. Tuka mu office ya accountant obuuze nti abakozi ba parliament kuba n'ababaka baba abakozi ba parliament mubasasula mutya. Buli mubaka bw'amala okulayira bw'ati ng'akutte Bible oba Quran olugiwummuza wansi adda ku mmeeza eddako omanye ekibaako kuwandiika accounting number ye accounting number eri mannya ki enamba z'essimu byonna n'abiteekaawo ne babiteeka mu system ya parliament. Kati baba bagaba ssente nga buno obukadde 10 bwe baalidde oli accountant akwata bukwasi bw'ati n'anyiga nagandi 529 bayiriddeko n'anyiga button buli omu n'afuna. So litakuferanga walaba wano ensalawo y'omulamuzi Kenneth Kakulu ku babaka abazaayo ssente wali mutogikwatako ng'agamba Nambooze n'agamba Nambooze oli mufere. Parliament bye yatuleetera wano ebiwandiiko byalaga nti tewazaayo ssente naye nga Nambooze yakuba press conference wali n'agamba nti ze ssente Nambooze ababaka 16 bokka be bazaayo
kubabaka bonna abali abo opposition abali baga fetwazizayo namboze ne Kasiba nti nani awo bezijukira bagenda ne bazijeyo kwa account era we mba mwagala ababaka bano mukaka senti bali do bukadde ekikumi balete pesilipu zaabwe mulabe batubakasi buli mubaka ajije yagiraga abantu olabe wana ensi bwehuma so tetukyayagala bintu bya kijigafe wetu abantu ba Buganda twabuuse ebyo twabivuddemu tetukyayagala kutuvuga mu kigaali tetukyayagala kutuvuga nga basiru Kyagulanyi ne banne bamaze okutulaga nti bo bannakyemalira bakola bye bakola ki bye baagala so tugenda kulonda nga sawa yonna abantu ba Buganda tugenda kulangirira ekidako Tewali yakoze ensobi nenga basolo buliwa tebuliwo ebyo bamaze genda erimu executive ne babiteesako bolaba Kiwanda Suubi ye ssentebe wa NRM mu Buganda wano yamyuka Museveni wano mu Buganda bolaba avuddeyo n'ayogera ekintu makyayise mu Seeke NRM tavaayo kwogera bweguzi aba communicating adobozi lya Seeke yes lya Seeke Seeke yasazeewo kino kyova olaba bannamawulire bamubuuza nnyo kyakati ngamwe Seeke yagambye eki kyandi Seeke twagambye kino ABCD okikola ku ntikko yes so kakati executive ya NUP oyo Muwanga Kivumbi gyatulanga deputy president ye yasazeewo ebyo wawulidde alangirira n'abireta public Kiwanda byayogera Museveni bye basalawo eri Museveni gwawulira abyogera Kiwanda yabyogera so Kiwanda abeera mukongozi akongoje emmandwa ya Museveni so n'olwekyo bino biwalabye byebyo byonna ni Kyagulanyi bya Muwanga Kivumbi yamala okubyogera mukama we n'akwata akazindaala wawulidde abiwakanya yes so tetugenda kutambulira mu ebyo abantu ba Buganda twagala tubeerenga Kenya bwogirabo omanyi Kenya lwaki eri bwetu nti Kenya balondanga buloko abajaluwo balondanga buloko ewodinga abachukuye wa Kinyata ne balondanga buloko era bamala kulayiza nti gwoli luto oli mu Kalenjini fe abachukuyu ogenda kutuwa abaminisita bameka deputy president waffe kyobola bagachaguwa luto bwe yagobye gachaguwa yalonze Professor Kisuri Kindiki era abere deputy we olw'ensonga nti naye muchukuyu kubanga ekifo kyabwe yadde soya kukola nsobi yonna soka Buganda eyammwe mwe muli mukuleta omusajja w'ekazo abategerere tulete we Busoga atutegerere ensonga za Buganda omukalenjini tasobola kutegeera nsonga z'abachukuyu nene nyeka abadde mu Kampala anti banyeko bonna bagende twagala kulonda nga buloko kasi tobeera nga toli mwana wa wano wa Buganda muzzukulu wa Nambi totutawaanirako kuba ensonga za Buganda tozimanyi yes ekyo twakisazeewo omuliro gugenda kuzikira gutya so tugenda kulangirira essaawa yonna ngenda kuyita abamawulire bonna okwetolola eggwanga abamawulire bonna buli munnamawulire gw'omanyi nti okolera mu Buganda wano ogenda langirira ki TV okolera mu Buganda nja kujja toyagala nkisotoleterere wano ndi mu kufumba ekibiina tobanga okiyuzizaamu nze ne bannanga abantu ba Buganda abalonzi bonna abali mu Buganda bwe tulina engizikiriza nti tetulina kye tufunye emyaka katyana tugenda kulangirira ekiddako twagala kulonda nga buloko twakyagala kulonda kinyuma oluwombo tubanga olukobyemu ekituli oluwombo nze mbadde ndulyamu abantu ba Buganda badde balulyamu era nze nkuliriza ssentebe w'olukiiko olukulembera abavubuka mu Buganda wano bwe wabaawo akiwakanya Kyagulanyi ave akiwakanya oba Lubongo yoba ani akiwakanya kati bw'anaavaayo Lubongo yanaakiwakanya ambuulire ye ani yamulonda okubeera Sekuyita Lejjera yalondebwa mugundi mu kiwandiiko ky'abakibalama anti kyali kya kiseera kya myaka 5 kyali kya myaka 2 Ssemateeka yali atugamba nti buli myaka 5 tulina okufuna delegates conference era tugisuubira mu Gwomukaaga olukiiko olwo lwabaddemu lwabadde lwakiko lwaki ambu bayise bakulembeze baabwe kubateeka awo bababuguyaze abagala okuvuganya simayinaki twagala kati regional politics twagala Kimbowa wano mu Buganda tumanye nti Kimbowa eddoboozi ly'Abaganda liki ne waba ogenda kulonda speaker Museveni alina okutula ku meeza atugane ndeesewo NRM speaker yani Amongi tumugambe ensonga zaffe ze zino era tuzaagala ku ttebo ng'abantu ba Buganda gwe Kyagulanyi oleese simanyi naawe oleese speaker gw'oyagala oba oleese ani nsonga zaffe ze zino ziri zitya wenda zikolako otya
So twagala ensonga zaffe zituuke ku floor ya parliament. Gwe mirundi emeka gy'olaba ababaka ba NUP kubanga ffe tusinga wano mu Buganda oba ababaka ba Buganda we batabolinga ensonga zaffe ng'abantu ba Buganda. Ndwawo kiraba. Tetulina amalwaliro n'olaba ng'oli akirese ku floor ya parliament. Tetulina amasomero n'olaba ng'akirese. Ti abantu bagobwa ku mataka n'olaba ng'akirese. Byonna tewali. Bali eri bakusa mbuto zaabwe abo ababbi abo. Bukyanga balonda Mwanga Kivumbi yali alese ku nsonga za Buganda zonna okumulonda. Ate waliwo. Tewali bali mu kwekusa okitegeera. So abantu ba Buganda naddala abalonzi nze bengenda okukulemberamu n'abakulembeddemu in fact abalonzi ba Buganda tetukyayagala kutusiruwaza. Ebyo byakomye emyaka giwedde. Tugenda kati mu byabufuzi byakulaba nti buli kitundu tufuna tutya. Bw'oba totadde ku mmeeza nsonga zaffe zino zetulambise batulabire. Genda nga buwaze. Yes, genda nga buwaze. N'abebitundu ebirala ogambye n'abeeri mu Eastern nabo nayike mukula. Naye aga naffe bino buloko yaffe twagala buli kitundu tubeere ne buloko. Era ky'obalaba nti ankole etulese wala. Balonda nga buloko. Mwankole tosobola kusangayo nsubuga mwankole. Tosobola obe bunyolo. Tosobola kubeera nsubuga oba gwe kimbo wanogenda mwakyoli. Ani agenda okulonda? Wano okawo oyinza okusanga Nnyeko nga MP. N'osangawo Nnyeko, n'osanga Lubongoya naye ayayaana, n'osanga Waiswa Mufumbira ayayaana, n'osanga simanyi ba Mutasingwa Diana Mutasingwa, simanyi bano ba Mary simanyi beegumisa bani, bonna twagala kubagoba wano. M7 yabategeera ne ba RDC abawaabo ba Burora ba Mbabazi. Ira ba Burora. Kati RDC Burora obeera otya wano simanyi Mbabazi. Wana otiwali bana ba Buganda basobola kola bwa RDC. Era tukulaiza ntuga nti twagala na RDC yenna mu Buganda nga si mwana wa Buganda. Tetumwagalawo. Ne Kampala. Kyobola bosobola n'okusanga ono simanyi yali kyeyamani oba weenaalemu eggombe eyo. Ono yatukuna mirono kisa kya sitaani. Naye weeyo naye mukiga weeyo. So twagala kugamba bino ebintu tebiri mu kusosola mu mawanga. Naye twagala ensonga zaffe ng'abantu ba Buganda zisosowazibwe n'abankole basosowaze ezaabwe n'ababunyolo bwe batyo n'abattoolo. Kyova olaba mbadde entambula era ngenda Busoga enkya nabadde ngenda Luwuuka naye sikyagenze Luwuuka ebyokwerinda byange si birungi sinzira ku byokwerinda byange intelligence yange yange nti ebyokwerinda byange si birungi waliwo abantu ezo okuntuusaako obulabe naye sikyagenze Luwuuka naye ngenda Busoga sienda babulya Luwuuka ne Busoga era njawulo ki Anti ngenda Busoga naye tebagenda kumanya ngenda mu district. Busoga ina district nyingi. Empitirivu. Je ngenda okusembyayo Busoga nkomewo nangirira ekiddako. Oli mu country tour? Tobango oyagala bwa president. Bwe nvaayo Busoga ngenda kuyita press conference. Yabayi kankubuuza. TV zonna ezikolera wano mu Buganda, radio ezikolera wano mu Buganda, zonna abamawulire bonna abakolera wano mu Buganda. Kankubuuza. Ngenda kwogera nga njogera Luganda lwokka sigenda kuteeka mu Luzungu. Kembuuze. Kyagulanyi Center mu president avuganyizibwa agenda avuganyizibwa kuguna omulundi ku kyofuna kadi y'ekibiina oba ekyo kifo tekyo kana kati osobola omuvuganya nga ne Lubongo yatosobola muvuganya kyako musitokerazi Kyagulanyi avuganyizibwa sibula abantu wa togenda muvuganyawa tosobola ngugambye ne Lubongo yatosobola muvuganya ekitegeeza ye Kyagulanyi solo candidate abo ba solo candidate ba Lubongo ate Lubongo yabeera solo candidate atogambe Kyagulanyi. So abantu njagala okutegeeza abantu bangi bankubidde amasimu ale munaye bajja kutuusaako obulabe ekimanyi temutya munsabire Mukama ajja kunkuuma kati bafutu soja bakomandi nze wendi bafutu soja bonna komandi njirina tebagenda kulya mu lulimi tebasobola nababuulidde dde ekyokukola bafutu soja bonna ngenda kubasika oyingidde ensiko bonna ngenda kubasika mu butongole oyingidde ensiko ndi mu nsiko kati ngenda kulangirira tosima nnyo baba mawulire ngenda kulangirira tulina emirimu gye tulina okukola era akolera bafutu soja ayingidde ensiko n'abavubuka mu Buganda njagala munkubire ennamba zange 0782 658751 0702 93 96 abantu munkubire twetaaga sente ekintu kyetugenda okukola kinene nnyo kansa subuga yingidde ensiko bannange naye binadda kwena munabiwulira naffe tugenda bibatuusaako nkimanyi nti ebyokwerinda byange si birungi
naye ngezaako okubinyweza bafutu soja bali mu kunyweza ebyokwerinda buli nsonda ya ggwanga ngawe gajja tujoga batuusa so, tugenda kulangira tujja kubayita ssebo tujja kubayita twogere n'abantu musajja wange yansuubiza ebipande Dr. Ssenjobe omuwulirizaako gyali bivoganiki awo weebali era bakola emirimu gya bulungi nnyo ne Dr. Ssenjobe mwennyini abeerawo kale tubeereyo obulamu bwange bwo bulungi temweraliikirira Dr. Ssenjobe ekintu akikutte bulungi so wembeera n'embeera enzibuzibu weeyetaaga obujjanjabi olinamu ebifubafuba olinamu prostate atawanyiza nnyo abantu abaami kubanga prostate oyo mulala si kigambo bugambi prostate oyo ye prostate cancer gw'owulira abaami bafukira mu bupiira tebakyalina maanyi ga mu kisenge kwegamba embeera eyaffe ey'ebyobulamu yagaziwa tokyagenda ku mikolo omusolo gukuyitamu buyisi ebintu ntunge buli kaseera otudde ku mukolo kati eddakiika ze mmaze wano singa Dr. Ssenjobe sikunzijanjaba bulungi naye mba nga nateera bulungi abalina obuzibu mugende wali Mengo awo wasangibwa eddwaliro ekkulu liri awo actually woba ku ngalabiza Kabaka n'oyambukamu katono ojja kusanga kooti y'Emmengo kati opposite ekkubo eriri opposite ne kooti y'Emmengo lyojja okukwata ekizimbe maaso ojja kuba okiraba kinene bakube ku ssimu ezo n'essimu zire wansi osobola okubako bwakuba ng'ali mu geeti y'amasengero oba eya Bulange dakiika 2 baba bakunonyedda kale gwe newoga nti kale muntwale ku masengero oba ku Bulange oba boda takubba mbu ate mutwalo nedda abantu wangu nnyo nnyo ojja kuwola n'olukumi abakusedde kati bano abakyala mbusifu na mbuto homoni zange zaagana nina ebizimba mu nabaana biki bonna bagendeyo abajjako obufi mugendeyo kati waliwo n'ekirala ennaku z'abantu mufuna obuzibu nga ofuna obulwadde ne bukuluma nnyo ofuna ssenyiga n'akuwamba ofuna ekifuba nekikulumira nekikutwala ne ku kitanda nga homoni zo nga obutafaali bwe bunafu obutafaali obulwanyisa endwadde kakati ky'ojja okukola genda akufunira eddagala ery'okubustinga obutafaali bw'omubiri obutafaali obwo busobola okulwanyisa ku ndwadde kubanga endwadde bwe ziba nga bwanga omubiri gwe munafu gwa tegusobola kulwanyisa ndwadde kyovudde aba covid bwe yajja n'alumba abantu baafa nnyo basangibwa nga balina obutafaali obunafu kati ojja kugendayo ajja kuba nga akuwa eddagala lisobola okuyambako omubiri gubeere health bulungi nnyo omubiri gwe nga mugimba n'abaana baffe beera mu bisulo eyo n'ali akawunga okuva lw'omutute paka lw'omugjayo muwe ne ku mmere ezimbulukusa ezimba omubiri kati kaseera kano tubalina mu holiday Dr. Ssenjobe ajja kuba akubulira kikyoba obwo omwana wo kyoba omuliisa biki byoba omuteekera mu kesi omusajja ono agenda era yakusuubiza ebipande agenda kukwata mukozi oga ebipande yangamba omwezi ogujja ogwo ate nyina kutwala ewa Namubiri wali ku Dream Restaurant Wandegeya oyogeddeko naye ebipande mbyeta ejja kutwalawo kubanga Dream Restaurant tubeerawo ffe tulya emmere nange bwendya ekibuga muno enjala kati bwegulumira wonna wonna ofuna kaboda emotoka oteeka wali ng'ofuna kaboda 2,300 nga bakutuusa ku Dream Restaurant Wandegeya bw'obassa ekyo nga tosobola kutambulira ka delivery wali okuba simu awo nga bo bakuweereza gobabulira location gy'olimu nga bakuweereza balina okuva ku kyenkya ekyeggulo ekyemisana bafumba ku mikolo bafumba abantu abatono 6,8 birthday parties so botuka ku Equity Bank Wandegeya kikuba ekyambuka alinga agenda okyusa bukyusa nsingo n'otunula ojaba olaba kyokati n'oboyise no ku katale ku kizimbe kya katale aga makuba abiri ago gatambula gonna connectinga bulungi ku Dream eri awo original so now wali mu bitaala ogenda kavule era nga wakava ku ekyo kizimbe ky'Haji Kasule ndoda bwayise gayaza wawonna Dream Restaurant wetusinzirawo banga tubaweereza Kansasa n'ensubuga munnakibiina kya National Unity Platform abadde akulira aba Foot Soldier ayingidde ensiko olw'ebyo ebyalangiriddwa Muwanga Kivumbi Ssentebe w'Akabondo akabaka abava mu Buganda naye ekimukoze ekyo kikaadi agala kadi nga agala kakadi sibula abantu mukama abakuuma abantu bange abakawempe South nzija ng'omubaka wa Parliament abantu b'Ekaleerwe bwayise Wandegeya Mulago naye n'abaana ba Buganda bonna abaana ba Buganda bonna district zonna namala dda okuzitabaala eza Buganda era obukulembeze bonna nabuteekayo amakanda nagasimba dda ensonga zonna zitambulira ddala bulungi ssebo essaawa yonna kale mukkiriza tubakomye